alinda swala ne bamukubira akasimu ti maama wono akola ki afa mbeera mbi akola atya ekisooka bamugjawa bamujja Namakwekwe kumutwala wali mu ddwaliro era nti kikwetaagisa ogende awo oyinza okudduka amangu kubanga esswala eba tennabakola ki naye nga eteekwa kubanga erina obudde obuwerako naye bwe neeba magaribi etwala akaseera akatono ennyo ate gwe ogende gwe musawo ogenda kumutunulira wali era kwogera nabuki n'abasawo bali boogere n'abasawo bwokole ki naye nga ekintu ky'omuzadde nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alina sahabi omu eyajja ki ya Rasulallah nange nzize njagala kgenda kwetaba mu lutalo kulwana nabbi nambuuza nti olina bazaddeho anga nti ya Rasulallah gye bali namga nti fafiihima fajahid genda jihaadi yo genda ogikole ku bakaddebo ku bazaddebo balabirire bulungi bayise bulungi bakole kwegamba obasanyuse ye jihaadi yo kiraba kwegamba ekyo kikulaga nti mulimu munene nnyo okulabirira maama munene maaso gani ga Allah singa olaba nti esswala egenda kuyitako ojja kusobola okubeera ng'ogisaala naye kiri ate nga gwe wekka gw'olina okukikola oyinza okgenda naye bwe babayo abanakikola bali baleke bakikole gwe genda oluvannyuma nga bamaze omutwala nga bamutadde ne ku kitanda bamutaddeko eccupa bakoze batya kola ebisigadde awo nja kukomawo sigenda kukyongerako kusingakaawo kubaleka nsookere ku kya Muzamatano ekya okusala enjala oba enviiri nga tagenderedde naye ate ng'agenda kusala kirungi nnyo okubeera nti mu nnaku 10 zino tetusala nviiri tetusala njala kirungi naye bw'obanga okikoze nga tokigenderedde oba nti obadde tonnaba kumanya nti ennaku 10 zaakoze eki zaayingiddewo tolina musango era tekigenda kukukendeezaako wali woonookola ki wonooba osala wabula bino byo kati kyoba ofiiriddwa eyo ogamba nti ogendera ku nkola eyo eyakola ki eyagalibwa ennyo Nuwarabu tugamba nti yustahabbu kiri recommended okubeera nti tokola ki tosala njala oba nviiri ekya dhuhiya wadde obadde omwongererako nti nze sisaze ate nsalire si kyabuuzizza nze njagala kwanukula kyabuuzizza gamba nti akkirizibwa okusalira taata we nga yafa akkirizibwa mukola kikuba kumusaddaakira kati gwe ate oli mwana omwana n'ebibyo byonna bya taata kale oba tokoze ensobi oga nti omusalidde eyo nankana empeera zigende gyali oyo awedde twabaddemu ne Zefa ekigambo subhanallah yawulira nti bw'ogamba mirundi 10 ate bw'asukkawo bu Allah bw'agamba mirundi 10 subhanallah bu Allah musinga w'amazaalibwa ate bw'asukkawo subhanallah wa bihamdihi hadithi bw'egamba bw'okyogera ekigambo ekyo mirundi 10 ku makya n'ekikumi olw'eggolo Allah subhanahu wa ta'ala aba agenda kukusasulamu ebintu bingi nnyo nga ekimu ku byo okubeera nti ojja kujja ku nnaku olw'enkomerero nga
tewali akusinga nga gwe osinga bonna okubeera ki omwagalo eri Allah. Naye hadisi yennyini yagamba nti tewaliwo agenda mumusinga okuggyako oyo yayogera emirundi ki ng'ono bwe yagyogera bwe bayinza okuvuganya, oba manzaada yayongerako n'ayogera emirundi egisukkawo awo, ate oyo ye yagenda okubeera obulungiko okusinga. N'olwekyo oba okyogedde 1,000 oba okyogedde miliyoni, tewali buzibu n'akamu. Oyo yabadde akibuuza naye abadde nakyo kikusala nviiri mu nnaku zino kati kiyeyongera ku kiri mpozi ono musenankuusi esitali eddaako nesiirabusa okulya eddaaku kiyamba ggwe, tekiyamba muntu mulala yenna, era si mpagi mu mpagi z'okusiiba. Okusiiba osookera kulya ddaaku, si mpagi. N'olwekyo bw'obanga tosobodde kulya ddaaku tolina musango, era bw'oba osiibiddewo obudde ne buziba bulungi tolina ttabbu yonna. Ekyekegamba twamanyira kubeera nti tweka okuzuukuka n'obaako ne kooliddeko naani, naye byonna bifaanagana. Ne bw'oba olidde ne bw'oba tolidde, oba waakusiiba ojja kusiiba.